Abazadde n'abakristo ab'enjawulo bakedde ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu mmisa y'okubatiza abaana mu kisibo kya Kristo. Mmisa y'okubatiza abaana bano ekulembeddwamu omumyuka bwana mukulu wa Lutikko Father John Mary Walugembe nga mu kubuulira kwe yakyomedde abazadde abeesuulidde ogwa Naggamba ku nkuza y'abaana ekittattanye omugigi omuto. Bameka abava ku mazima batuweereddwa ensimbi nogaha amazima kangaveeko wetunuulira emirundi emeka constitution gy'ekyuka lwa nsimbi banga tuva ku mazima kasita batuwa omugaati mukamwa amazima ne tugavaako mirundi emeka gye tutiisibwatiisibwa amazima ne tugavaako naye Stephen yanywera nga bagenda mukuba amayinja ngaagalaba bagakasuka naye nga anyweredde ku mazima ago ge yali alangirira. Ono era asabye abantu okutambulira mu mukululo gwa Yesu Kristo bamulabireko n'ebikolwa bye byonna kubanga yajja kutulokola. Eddiini eno baginywerereko. Tujja gamba nti abaana baffe tubaagala nnyo olw'okuba tubagulidde engoye tubawa ebyokulya naye ekyenkomeredde ekisinga okulaga nti abaana tubaagala nnyo nga tubayigiriza Kristo oyo ng'ate tubamuyigiriza n'okumujulira mu bikolwa byabwe. Abaana tubayigiriza okwogera amazima. Abamu ku bazadde ababatiza abaana batubulidde obukulu bw'okubatiza. Okubatiza ye ntandikwa y'okuyingiza omwana mu ddiini n'omukuliza mu ddiini ng'atya Katonda ng'ate ng'atya n'abazadde. Tulabe ku mwana waffe tumukuliza mu ddiini mu mpisa ezisaanidde ale n'okubeera ow'amazima agane kubeera nti mu biwanguzi oba nti asooka kukwata ssente okubeerawo ekituufu ky'aba asazeewo wabula ayimirirenga ku magulu ge. Mu mbeera y'emu akulira abavubuka mu ekereziya ya Uganda Reverend Father Benoni Mugerwa yeetabye mu mmisa y'okubatiza abaana ku ekereziya St. Paul Catholic Parish Mukono ng'abaana 93 be babatiziddwa. Reverend Father Ben Mugerwa akunze abakristo okujjumbira okulonda bafune abakulembeze baagala mu kisanja ekijja. Tuyigirize okulira okulonda Katikkiro yatugambye tulina okwongera ennyumba yo onyegasa katugambe olukikolwa nkiima abalala nga balina ez'entuuma ng'ata waliwo abali ku kyalo togamba nti ezijja kugana muki kubanga era eragakola ki. Wano akunze abalonzi okwenyigira mu kukuuma akalulu kaabwe nga kino kijja kubayambako okulwanyisa ekibba kalulu mu ggwanga abangi kwe bemulugunyaako. Mmisa eno ekulembeddwamu Reverend Father Moses Oboth ng'ono asabye abakristo okwekwata ku mutuukirivu Stephen okusobola okuyita mu bisoomooza. Omujulizi atuyigiriza to stand firm in faith, to be courageous, to witness the risen Christ. Ate bwe tuddako mu bakristaayo ku Lutikko e Namirembe, abakristaayo bakedde mu kusaba kw'okubatiza abaana. Okusaba kw'okubatiza abaana kuno kukulembeddwamu ddiini wa Lutikko Reverend Canon Danistan Kiwanuka ng'akubiriza abazadde okunywerera mu kukkiriza. Nyiiza omwana omuto ekkubo ly'abatambuliramu era bw'ali baakuze talirivaamu. Tubatandika bakyali bato ne tubawandiikako ku bwongo bwabwe ebyo ebigasa eggwanga lyabwe, ekkanisa yaabwe n'ensi yonna. Ate bwe tuddako ku kanisa Bessania Church of Uganda Empigi kukulembeddwamu Ssaabadinkoni atwala obusabadinkoni bw'embaala Empigi Reverend Canon Captain Masembe Saulo Kalule ng'ayambibwako mubuulizi Kigonya Jacob era wano babatiza abaana abasoba mu 40. Kanoni Saulo Magemba akuutidde abazadde n'abayima b'abaana okumanya obuvunaanyizibwa bwe bwolekedde nga balambika bulungi abaana be bajulidde. Obuvunaanyizibwa bwe tuwadde abayima mubayigirize enzikiriza okusaba wa Mukama waffe mu lulimi lwabwe n'amateeka 10 mu lulimi lw'ensi. Ye omubuulizi Yakubu Kigonya agamba nti okubatiza kabonero ak'okugatta abaana mu kisibo kya Kristo era akuutidde abakristaayo okusonyiwagana era wabeerewo okwagalana wakati mu bo. Njagala okukubiriza olunaku olwaleero tusonyiwe abo bonna be tulinako ensobi wabeerewo ekisa n'okwagalana Yesu Kristo Mukama waffe. Katongole Moses,
BBS Telefayina Gambuuze.